makuru wa idha dhahaba sabru n'obugumikiriza we bugenda mu mutima gw'omwana Adamu dhahaba al-iman n'obukkiriza bwe kyangu okubeera nga bugenda. So kitegeeza ki mu elementi y'okwerekereza mu ddiini esookerwako ya as-sabrun kye bayita okugumikiriza. Bingi bye tuyitamu, bingi byoyitamu netunulya ku baatusooka bayitamu batya Allah basaasira. Otunulya omusajja gwe baali bayita Umayr ibn Humama radiyallahu anhu, omubaka sallallahu alayhi wasallam lumi yali ajja akoola abaddu bagende mu kkubo lya Allah mufunze jihad, naye yabaga aqumu ila jannati rabbikum arduha ka ardi samawati wal ardi uiddat lilmuttaqin. Umayr ibn Humama radiyallahu anhu kyava gamba la in baqitu hatta akula tamrati hadha innaha la hayatun tawilatun. Umayr ibn Humama omubaka sallallahu alayhi wasallam yamusanga ayina entende ziyali ali mu kulya, naye yagamba wenaasigala nga nkyagaayo entende zino ngenda kulaba nti nno ng'obulamu obw'ensi obukyali obuwanvu, ngenda kulaba nga byenkyayina okukola ebikyali ewala. Era akaseera ako n'agamba raqdan ila Allahi bighayri zadin illa tuqa wa amali almaadi wassabru fi llahi ala aljihadi. Yagamba nti nno raqdan ila Allah, nerekereza ngenze mu maaso ga Allah bighayri zadin nga siina kintu kyonna, siina ntanda yonna gye neekutteko illa tuqa okujjako okutya Allah mu mutima gwange, wasabru fillah n'okugumiikiriza ku lwa Allah ku lw'ensonga gye baali bagenda eitha okomawo oba osigalayo, bimaana bakutta oba okomawo ng'oli mulamu oba ng'olina ebisago. Ne baagumiikiriza ne bagamba tulina otutuusa ekintu kino. Wetuddayo ku sahaba omulala Khubaybu bun Irthi radiyallahu anhu, abasajja be baamukwata n'agamba nti nno laqad jamma'a al-ahzabu hawli wa allabu qabailahum wastajma'u kulla majma'in. Tuli mu kulaba okwerekereza kw'abaatusooka bye baakola okubanga olwaleero nze naye tuli abasiraamu. Khubaybu bun Irthi radiyallahu anhu twogera ku basajja abaasooka okusiramuka, naye bwe baamukwata nga bamulanga okubeera omusiraamu kyava baamukwata ne bafuna omuti gw'omutende ne bamuwambula ne bamubambako. Era yagamba laqad jamma'a al-ahzab, bamaze okubeera nga ebibinja binneetoolode hawli wa allabu, byonna bizze nga bizze kulaba nze. Qabailahum wastajma'u kulla majma'in, ebika by'Abarabu byakuŋŋaana bano bali nga bajja basekerera bamwambudde ng'ekimuleese kumutta. Laqad jamma'u abnaa'ahum, bawala baabwe bakuŋŋaana abasajja mu bo bwana obuto bonna abakadde naye ng'ekibaleese kubanga bamutta nga bamulanga busiraamu. Ne baagumiikiriza ne bagamba nti nno tulina okwerekereza obaolyawo wallah washiba Allahu tabaraka wa ta'ala ategese kyategekedde abeerekereza. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Washiba Allah ategese empeera ennene enzito kwabo bonna abagumiikiriza abeerekereza mu kkubo lyabwe, ne beera ng'obaolyawo babaako obudde bawa Allah. Sahaba owokusatu omulala Anas ibn Nadhari radiyallahu anhu, abo bonna okwerekereza kwabwe kwe beerekereza y'ensonga ku lwaki nze naawe tuli abasiraamu. Saba washiba Allah butukuumire. Anas ibn Nadhari radiyallahu anhu yali omu ku bashabab, tiyasobola kwetaba mu lutalo olwasooka olw'e Badiri,
nemukubanga teyasobola kwetaba yaga ya rasulallah mu butuufu nkusaba chance ey'okubiri ghazwat uhud saagala ensubwe mukuba nti nno wallahi kyasabirira kubanga olutalo olekayo obulamu bwo oba okomawo ng'olina ebisago kwebyo bibiri. naye omubaka sallallahu alaihi wasallam akadde katuuka Anas bin Nadhari radiyallahu anhu neyetaba mu lutalo lwe Uhudi lwali lwa mutawaana nnyo lwali luzito nnyo fa asbahta min ashuhada bwakera ku makya ng'ali omu ku bajulizi ne wallahi yerekereza buno obulamu bunyuma obulamu bw'ensi buwooma obulamu bw'ensi bintu bingi nnyo wallahi ebyeyagaza nze naawe tubibeeremu naye okwerekereza kwange naawe okubanga tulina amateeka ga Allah ge tulina otuteekawo noga nti nno kadde ke tulimu omuddu ne weerekeza n'ova gy'ovudde n'ojja n'osaala ijtihad ne weerekeza n'otuulako wansi n'omanya eddiini yo ijtihad ne weerekeza n'obikkula ku Qur'ani n'ogisoma ijtihad ne weerekereza n'osiiba Mande n'olwokuna n'ennaku enjeru n'ennaku endala eza sunna ijtihad kitegeeza mutolina kyakulya sunna kyabaddu bawakibwa Allahu tabaraka wa taala tubeere nga basahaba abatusooka Allah be yasiima radiyallahu anhum wa radu an Allah yabasiima naffe okube oba oliawo okulwanalwanako okubeegomba n'okukola n'okufaayo okubafaanana tulina kwerekereza ne tubaako ebimu wallahi byoleka naye ng'obyagala ng'onoonya Allah akuwe ekinene kyategekedde nga ye jannatul firdaus. So baddu bawakibwa Allahu tabaraka wa taala okugifuna tulina okuba nga tuyita mu kwerekereza. Kansembeeyo ne tabi'i Muhammad bin Munqadir rahimahullah. Muhammad bin Munqadir rahimahullah yagamba inni jahadtu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Tabi'i ono yagamba mazima nwanisizza omwoyo gwange okugujjamu ebintu bya riya kabandabe wallahi ebintu bingi ebitta ibada zaffe oyagala bakulabe oyagala bakuwulire oyagala bakwogereko nyaga nalwanisa omwoyo gwange emyaka na 40 years gumu gwakubiri gwakusatu gwakuna 10 12 20 30 40 wallahi ng'alwanisa bulwanisa mwoyo gwe mukuba nti nno guvaamu buli kakikyako ekikyamu oba akalwaddeko mu mutima. Ndwadde z'omutima zimanyiddwa ensaalwa ennugu obunnanfuusi kabandabe n'ebirala n'ebirala ne wallahi ebbanga eryo oyinza oddirabanga eddene ne Allah twetaaga kubanga illa man ata Allah biqalbin salim oyo aligenda otuuka mu maaso ge yamutonda ng'omutima gwe mulamu wallahi teguyinaako bulwadde teguyinaako nsonga yonna ya bunnanfusi teguyinaako nsonga yonna ya bukodo teguyinaako nsonga yonna ya butaagaliza teguyinaako nsonga yonna ya fitina teguyinaako nsonga yonna mukabandabe n'ebisigalidde oyo nno Allah guyetaaga beba Allah bagenda okuwejjana ne tulina okulwanisa emitima gyaffe mukugirwanisa tugirwanisa tutya kwatunuli Allah yabasooka abayitawo tuga bo bakikola batya era nga tuddayo mu diwani Shafi ya imamu Shafi rahimahullah atugamba wa nafsuka in shaghalathu bilhaqqin aw shaghalatka bilbatilin omwoyo gwe kennyini gwavunaanibwa ku gwo ogufuula bize mu ebyo ebituufu noga nti nno waaye budde bwa ssola kaŋŋende ensaale budde bwa kukola kino ekituufu n'okikola kitegeeza gweyina okuvuga gweyina okugamba kyeweetaaga au shagalatika bilbatilin woguleka gogenda kwevuga mu bikyamu kibanga mmotoka
motoka okwata steeringi gwagitwala ne kasaka kutanda noleka steeringi tinowaaye nogita awo gyeyagala gyekolaki wallahi gyekutwala. So naffe emyoyo gyaffe abamu wallahi tugirekeredde gani kagugende gwegumanyi nogobera wattabaa hawaahu netuuka akaseera wallahi netugobera byetwagala nga kyegulya gwagala kyokola. Nze seerumya bulamu bwansi bwa kaseera katulyeko byetulya wallahi otuwa akaseera nga byoyagala allahi nga byowulira era byogoberera. Kuraki okkiriza omwoyo omutima gwo wallahi obeere nga ogugoberera kyegwagala ogoberere naye nga tolina okugutaakiriza ogulage nti no bannange amazima ogende nti no bannaye kino kyeki esswala bwe budde oba obudde bwakubeera nga kusiiba. Tuba ya nafsi tuubi fa inna almauti qad hana wa'asi alhawa fa inna alhawa ma zala fattanu. Era mwana wattu emyoyo gino egyaffe emitima gyaffe Allah gyatuwadde fa inna alhawa ma zala fattanu. Ebbanga lyaffe lyonna emyoyo gyaffe oba emitima gyaffe gibeera mu bikemo gituvuga mu bikemo kukola ebyo Allah byatayagala oba biginyumira nga ate Allah tabyagala. Ate ng'ebbanga tunaamala nga tukola ebyo Allah byatayagala tagenda kubeera mu siimu gye tuli. Ate buli Allah waatabeere mu siimu gye tuli tetugenda kufunamu ku nkomerero ate ffenna gye tukolerera. Ku lw'ensonga enkomerero y'abo bokka abaafaayo gikolerera. Abatafaayo wallahi tebayina. Ogenda kubanja ani gootaawula, ogenda kubanja ani gootawangako ssente zo. Kitegeeza mukube addiini min addaini mushtaqqun min addaini. Eddiini kiva mu bbanja. Ebbanja lino nze naawe letuyina ng'ani agenda otusasula mu bbanja eryo ye Allah. Kitegeeza yenna ataafeeyo kukola bbanja lye toyinaayo agenda kukusasula, oba toyinaayo agenda kukusasula toyina gw'ogenda kubanja. Kitegeeza tukole tufeeyo nnyo mu kukola, tuyina okwerekereza. Mu kwerekereza wallahi we tugenda okufuna bye twagala mu maaso ge yatutonda. Kalibeere essomero abaana bano abasoma wallahi omwana yerekereza bigi kyova abamu bakaaba ku magraduation zaabwe munaye kino wayi yerekereza n'asoma. Kabeere bagagga nabo balina sitori zaabwe naga gundi nerekereza kino nsevinga akasente kange ngule ka poloti nerekereza nensonda akasente kange mbeeko ke investinga. Why ero ogenda otunuliramu mu byonna programs ze oba mu birowoozo bye ng'okwerekereza mwekuli. Kabeere muntu yenna ali successful mu nsi mu kyonna Allah kyamuwaddemu era mu byonna ga munnange nerekereza okubaako obuwanguzi bw'enkola ki bwentuukako. Naffe ejjana ya Allah tuyina kwerekereza ne tubeera nga wallahi n'obaako ebintu byoleka lillah naye ng'owulira obyagala, ng'owulira oyagala bibeeramu, ng'owulira enjoyment eyo nawe ekusankuga nawe obeeremu. Ne wallahi noga nti no kino lillah nkiresse kulwokuuma eddiini yange kino nkiresse n'okiyitako nga atakirabye naye ng'ate naawe onyumira okukyetabamu. So kye bayita okwerekereza abaddu bawashiba Allahu tabaraka wa taala. Otunula ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yerekereza bingi kubanga abasajja b'omu Makka baakunga ne bagamba ye Muhammadi kiki sallallahu alaihi wasallam ye kikyo oyagala sente tuzikuwe, oyagala mukyala anyirira tumunoonye wano mu Makka tumukuwe, oba oyagala bwakabaka tubukuwe. Wano gwe babaako ebabikubuuza aha ansa yebeera ki gamba
sinze yajja n'eddiini tuli birabireeyo. Ne wallahi yagamba la wallahi law wadaa ashams fi lyamin, ndayira eyantonda singa bakwata omusana ne baguteeka mu mukono ogweddyo, walqamari fi yasaari, n'omwezi mu mukono ogwa kkono, ala an yatruka hatha al amr, ogw'okubeera nga ndeka ensonga eno, lan atrukahu, sisobola kubanga njireka oba nga njivaako. Zezo potinto wallahi ombakazi baamuleetera gwe olwalewe bazikuleetera okola ki? Ng'olaba abaddu wallahi batunze eddiini yaabwe n'obusente. Bantu bameka betulabye n'agenda mu kkanisa naawe obujulizi, n'agamba munnange obusiraamu badde bunzisa obwavu, basajja mmwe munda z'ekkubo, bamuwadde obusente abeeko byayogera. Abalala wallahi babeera n'ebibasumbu oluusi birwadde, n'atunda eddiini ye ng'anoonya kubanga afuna bulamu, naye nga akkiriza waliwo abaawaayo obulamu bwabwe. Naga oba bugenda bugende, wekaba kasente kagende. Tunuulira bamuhajiri, abasajja abaasenka okuva e Makka okugenda e Madiina ku kigere, naye ng'ekyabatwala tebyali bya busuubuzi, tebyali obaki ne nasuru diinillah, okubeera nga bataasa eddiini ya Allah, okubanga bataasa eddiini ya Allah. Neteebereza wallahi ne baga nti nomanyi tugenda ve Kampala, tugenda ggulu, buli omu kwatamu obusoboka tugende, ayi tugenda kiro. Sisuubira kuba nti n'oluwa agenda okukwata TV era okwatamu busoboka, kasepiki goye bbiri kino jiiko butono, ne ng'otadde ku ekyo mwalimu abasajja abagagga. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu baali bagagga, ne wallahi n'aleka byalese lillah nasru diinillah, ne yeerekereza n'agayo ekintwala kutaasa ddiini ya Allah. N'abalala ne basenka ne batambula olugendo oluwanvu ennyo mu ddungu, kitegeeza beerekereza. Kyova Allah yabaga radiyallahu anhum wa radu an, Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Dhalika liman khashiya rabbe, ebyo byani? Oyo yenna wallahi alitya mulezi we, oyo yenna alyerekereza okukola oteeka mu nkola ebyo ebyamugambibwa Allah, oyo yenna eyatunulira ebyensi eno n'atabitwalanga kikulu gyali, n'abanga amanyi nti nno ekigendererwa kyange okubeera wano kutuukiriza bigendererwa ebyeyantonda Allahu tabaraka wa taala. Nga aya gyetumanyi obulungi mu suratu Dhariyat, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Kulwaki natondebwa, kulwaki watondebwa, kulwaki oli yatondebwa? Kusinza Allah. Kyova ntino Imamu Nawawi rahimahullah yagamba inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu lfitana lamma alimu annaha laysat lilhayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'malu fiha sufuna. Ebigambo ebyo genda bisanga mu Riyadhis Salihin. Yaga inna lillahi ibadan futana, mazima mubaddu mulimu abaddu ba Allah nkwatangabo, ne taraku dunya otallaqu dunya, beeresa mu byamasanyu byensi, beerekereza. Wa khafu lfitana, mu kubanga batya ebikemu. Kulwensonga ebikemo bino biyinza okutuyingira mu bulamu bwaffe ne twesanga eddiini ya Allah tugisuddewo. Lamma alimu annaha laysat lilhayyin watana, abonaga nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lilhayyin watana, batunulamu ne bamanya nti nno ku nsi kuno tewaliwo ayina butebenkevu. Wano tugula poloti, tugula amataka, ne teriwo ayina permanent citizenship ku nsi. Newankubadde ogula poloti oba ki ne wandiika endagaano, tewaliwo ayina butuuze bwankalakkalira ku nsi kuno.
kyoba abasajja abategeera Allah bwe bamanya nti nno ku nsi tekuliika ayina butebenkevu, tekuliika ow'okubeerako lubeerera, jaaluha lujja, bagifuula kyesenguse, tebagivaluwinga. wattakhadhu saliha al a'malu fiha sufna, kyebakola bafuula emirimu emirungi nga emirimu egyo gyegigenda okufuuka amaato agagenda obaseeyeeya ku nsi kuno. Kitegeeza beerekereza ebyessanyu, tetugenda kuva ku nsi, naye waliwo ebintu Allah bye yatugaana bye tulina okwerekereza ne tubireka. walmuhajir man hajara ma naha Allahu anhu, ayitibwa omusenguse yoyo asenguka buli kaki kya Allah bye yamugaana. Naga kulimba nabireka, kugeya nabireka, kububbi, butemu, bukunyaga busimu, kolaki byonna nabireka. Yasenguka buli kaki kya Allah kye yamugaana, yeyerekereza. walmujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, atayitibwa alafuubanyi omulafuubanyi yo yenna alafuubana otuukiriza amateeka ge yamutonda. Lwensonga wallahi waliwo ebintu ebimu ebyokwerekereza. Kadde ka World Cup niyo omuddu wallahi okuleka nojjawo ka TV n'osimbula ekigero ogenda mu muzikiti si kyangu, abakibalema wallahi ne baga imam naga twetaaga ssente, wallahi n'okwatako oyinamu emitwalo gye 5 gibajeti noga akantu tukankwateko omutwalo. Werekereza omuddu okusiiba, abantu balowooza omuntu oba asiiba lwanjala tainamu ssente, naye abamu wallahi neyerekereza nga ayinamu ssente mu banka gyezi n'ebyokulya weebiri waka, naga kansiibe ng'anoonya Allah musiima. So nolwekyo kyabadde bawashiba Allahu tabaraka wa taala tufeeyo nnyo twerekereze. Bwe tuneerekeeza tugenda funa ekirungi. Ku lw'ensonga era ngaawe tukimanyi nti no ku nsi kuno oli ofuna kyonna, to achieve whatsoever you want, olina okwerekereza. Olina okwerekereza mu kyonna ky'oyagala, era olyoga nti no nina ekiruubirirwa kyange. Era mu programs ze mubamu kye bayita okwerekereza until we are reaching a goal eyo. So naffe wallahi twerekereze tutuuke mu maaso ga Tutonda nga tuli mu abo Allah bagenda okusiima. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.